Essaala ya Mikayiri omutuukirivu esiba sitaani. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Mu linnya lya Yezu Kristo nkozesa obuyinza bwa batisimi yange n'ensiba amaanyi gonna ag'omu bbanga, ku lukalu, mu mazzi, mu bwengula, mu magombe, mu bitonde ne mu muliro. Yezu gwe Mukama w'ensi yonna, era nkuwa ekitiibwa n'ettendo olw'obutonzi bwo. Mu linnya lya Yezu Kristo nsiba amaanyi ga sitaani agatulumba mu nju yaffe ne mu maka gaffe, era neeyongera omusaayi gwa Yezu ogw'omuwendo ennyo ogwayiika olw'okubeera ffe ku musaalaba. Bikira Maria nnyaffe, tukusaba obukuumi bwo n'obuwolereza bwo eri omutima omutukuvu ennyo ogwa Yezu. Tubugirize n'ekiremba kyo ekijjudde obwagazi okuyenjebula omulabe. Mikayiri Ssaabamalayika ne bamalayika abakuumi, mwenna mujje mututaase n'ab'enju yaffe bonna mu lutalo lwe tulwanamu n'emyoyo emibi egitabaala ensi eno. Mu linnya lya Mukama waffe Yezu Kristo, nga tuyita mu musaayi gwe ogw'omuwendo ennyo, nsiba era ndagira amaanyi ga sitaani okutwamuka embagirawo, okutuviira mu maka gaffe n'ettaka lyaffe n'ebintu byaffe byonna. Tukwebaza Yezu Mukama waffe, kuba oli Katonda omwesigwa era ow'ekisa. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Please subscribe. Thank you so much.